Open Media. Nedovozi bampita Lukwago David abandi bamanyinga stay anta straight away onakuwa lero twade tuzekeno ku Nyege Festival anniversary era ngeweze emyaka 10 era nga tuze ne bagana ffe bangi nnyo ab'emikwano situite yo najo manyi mu ggwanga eri wano netufunye kyekanga wa onakuwa lero ku macha omukuma w'eddembe poli omusirikale wakiridde okunaaba wansi eri ku nnyanja nalinya kujinja ejinja libadde liserera ebyovu babyaddayo anaaba byovu naserera nagwa mu mazzi kwegamba balooza kumpi muni nagalagezeko muyamba kumbe era amazzi gali so fast awantu wawanvu wali deep ate amazzi gatuka kumukumu okakana nga amazzi gamututte era otwogera kana ino banga kapooti era nkuba wakumununula bayinza mujjirayo kirindi oba busaana kuba gye gagende eyo okudde amayinja go buli lwogamba kangende naabe ku ennyanja esikiriza buli wosembera bwoti nga nayo ekolaki omutima gugamba kangende naabe kangende kanjijemu engoye naabe naye olugwamu bwoti ennyanja balina kugyekuuma tebalina kusemberera mazzi kubeera buli abajja kuba n'abaana tumanyi bagamba mukkirireeyo naye temunaaba kuba we munaanaaba muyinza okumawo kuba biri mukomawo bagenyi bangi nnyo bazze nga tebava wansi awo basigalayo owulira abantu bangi bafiiridde wansi awo ewaffe wano ekalagala ku nnyanja waffe ekalagala naddala ku kiyiriro wolaba abo bwe bagenda ku jjinja ery'eddene bagende balaba eri wansi nga bakkayo tebadda era n'omuzungu olunaku olumu yajja n'akkeyo wansi era teyadda n'abamu bwe bajja n'emikwano gyabwe bajje bagende ku jjinja beekubiseko ebifaananyi era tebadda olumu era bajja n'emikwano gwe era ne bagwayo tebadda wansi awo nze kyembadde nsaba abagenyi mubakubirize baleme kukka wansi eyo twatwalidde abantu baffe bangi abagenyi obagana buganyi mutagendayo bagana buganyi nti mwewala ekintu ekyo eyagala nnyo omugenyi ate wabadde wabi wali yagwiride mukimbejja ogwamu nga bakulaba kubanga naye tebaso awo waali wabi nnyo. Poliisi mu Bendebendo yasezibwa tuyingizza ripoota embi eya munaffe ategerekesenga Andrew Ala eyagudde mu mazzi wano e Kalagala Falls. Andrew Ala abadde attached ku Counter Terrorism Police Unit. Era incident eno ebadde Kalagala Falls mu bikujjukujju bya Nyege ssaawa zino webiri. Era nga Police Marine yo erikola ogwayo kubirire okulaba nga ezuula omulambo gwa Andrew Ala. Era tutandise okunoonyereza kiki ddala ekyaviiriddeko ye okubanga abbira mu mazzi gano aga Kalagala Falls. Twagala kusaasira ab'effamily ab'eŋŋanda n'ab'emikwano mu kaseera kano akabi ennyo kubanga nga poliisi era n'eggwanga awamu ne family tusubiddwa omuntu ow'amaanyi ennyo mu Uganda yaffe eno awamu ne poliisi. So ripooti enzijjuvu bulungi ejja kubanga evaayo amangu ddala ng'okunoonyereza kuwedde.